Ali Sempebwa ono abadde musomesa ku ssomero erimu erisangibwa ekikandwa eyakwatiddwa abatuuze oluvannyuma lw'okukwatibwa lubona n'embuzi enzibe. Bino byali ku kyalo Musaaba ekisangibwa mu ggombolola y'Emyanzi mu disitulikiti y'e Mubende mu kiro ekyakezeza olwaleero. Abatuuze okutuuka okuva mu mbeera kivudde ku bubbi bw'ebisolo mu kitundu kino bwe bagamba nti obukudde ejjembe. Sempebwa kati omugenzi kigambibwa nti yasse kusaba kisonyiwo naye abatuuze baali bataamye okukira enjuki tebamuwuliriza era ne bamutta mu bukambwe. Abatuuze batidde okwogerako naffe wabula ssentebe w'ekyalo kino Lawrence Kiwalabye avumidde ekikolwa kino. Kati twetaaga poliisi ekola omulimu gwayo okubeera okulaba nti ejjawo obutali butebenkevu muki obubbi bususse ekireetera abantu okubeera nga batwala amateeka mu ngalo ye poliisi okubeera nga tekoze mulimu gwayo olubakwata okugenda okutuuka ku poliisi bano baba bavaayo n'oli avaayo omubbi kale nno embeera eyo simanyi gavumenti bwegenda gikolera. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino eky'Ewamala Norbert Ochom avumidde ekikolwa kino. Ono yasangiddwa n'embuzi abatuuze ne balowooza nti agibbye ne bamutematema ne bamukuba ne bamuta. Poliisi y'e Mubende yatuuse mu kifo kino etemuli abadde n'eggyibwa omulambo gw'omugenzi ne gutwala mu ggwanika ly'eddwaliro y'e Mubende.